tugaba so ne tutamanya nti ate waliwo abalala beetaaga ebitabo. Osose gaba ngoye ezo engoye z'abantu bameka abali omulinzi n'ogo omulinzi no Amina kakati ebyo byamu obirabye kale then ebitabo ebyo si Sharifu yekka bombi bajja kwawuzaamu then nga tulaba biri bimeka dazini ziri bbiri so nti bagabademu omwafuna ekkana akalabika bwe kati kale kati bulooza mujja bijirira eyo then so tujja beebaza PHIQ Media Nandi 18 basobodde okuba nga batuyambako ku nsonga eno. Tujja kwebaza nnyo n'omu ku bakulu abasinze otuyamba ku bitabo bino, Mwami Hassani Wangalira Kazo. Yes, yakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti n'ebitabo atubituusa era ffe mulamwa gwaffe omukulu bwe batuwa tutuusa ffe twongerezaako naye ate mmwe abatulaba mmwe abasinga okuba nga ate mutuyambako okulaba nti tukuŋŋaanya ebintu bino ne tubituusa mu bantu. Yes, abandaba tubadde tuvuddeko ku kamera naye tusazeewo Sharifu ono tumuleke nga akola ki yagenda asome wagambye asasula ebiri kitundu ebiri kitundu tezisobola kugaana kakati sente zizino weeziri simanyi woziwulira gwowulira ziri sente mmeka gwowulira ziri mmeka gw'osuubira ziri mmeka oba guno omutwalo kano ka mitwalo ebiri simanyi ogambye otya oba kano ka mutwalo oba kano ka mitwalo ebiri simanyi kati lirabayo kano kekeebi kano kek'omutwalo otegedde otya ate nga watugambye ebiri kitundu anti ompadde obupapula bubiri okitegeera nze nensuubiriikiriza mu bwange nti oba ka mutwalo ka mitwalo ebiri Amina teyanzanye teyanzege kati giri emitwalo 3 ebiri ekitundu zisasule 5 obeere nazo oba n'aba pocket money kati nze ojja kuddamu onkubire ndoza taamu eddako kikyo ndoza taamu entogenda kunkubire kale kakati katulabe ku muwala ono tusoose na mulenzi lwa nsonga abalenzi temubafaako waba muwala muvaayo emisinde omuwala yasigaddewo sinange kamubalekere mumukwateko ye nga ye omuwala naye katulabe anakigwa anayagala okuyamba omuwala tugenda kuba nga tumufuna ekyo saagala obeere nga okitya teyanza nnyo teyanze. Amina bannange tetugenda kubeera nga tuva tukyali ku mbeera we tuviiridde ku kamera nga Swabono ono Saba Sharifu sente za school fees zimaze okuba nga zisasulibwa eza ttaamu eno we tumaliriza nga omukyalo ono yabuzeeyo naye Mukama Katonda atusaasidde wetuviiridde wali wetwali twakavaako we bati ku mpewo awamu ku babuzira kisa akubidde muganda waffe ono tukola naye ku PHIQ Media yakwasaganya ebya program noza Hassan oweeredde omukisa sente zivuddewa abaddewo muganda waffe muyita Hassan awangaliraeyo Kazo nankubira nangamba genda ogye 5 ku mobile money ogireete omuwala agenda akoleki asome. Amina era yakwasaganyiza n'ebitabo byonna ebyabadde muki programu eno. Amina yes era ebitabo ajjabira era zizi oba nakitegeera nti 5 simanyi iyo nkoze bubi mbadde ngenda mubuuze zino mmeka adedda kyenedda mbadde njagala atubulire zino ziri mmeka egamba kuba sente ng'oli mu kukola ki mu kuzimuwa Amina oziwulidde bulungi ziri mmeka kapapula kanene
Kameka. kano ka mitwalo 5. Teyanze. Omukyalo ono alina ekigambo kye yayogedde n'agamba nti obuzibu bw'alina ku maaso. Asani, omukyalo ono yagambye obuzibu bw'alina ku maaso nti basobola omuwa ekintu kyonna n'alya nga tategedde. Kati bamuwadde 5 twali tumuwadde 1,000. Kale teyanzeege. Enkola eno tusaba. Mukama abawa omukisa mu bye mukola. Amina teyanzeege. Tukyayina ekyamazima tukyayina abali mu bwetaavu bangi. Atubadde wali ne maama waffe alina ekizibu ky'okugulu. Naye twagala tulabe engeri gye tusobola okukola ki okumukwasizaako lwakuba ate ye tuba tulina tutuukira ddala mu basawo tibannaye kino ate kiva ku ki. Ne tulaba wa we tusobola okuba nga tutandikira. Teyanzeege mwenna abakyatuyambako n'abatuyamba tukyabeetaaga kuba abakyetaaga obuyambi bo bangi. Mukama abankuumire. 0750 eno tuyina 0 0750 19 19 69 69 10. 10 0750 19 69 10. Tekeko Mama Sofia. Ne najjukira. Tekeko school fees za Sharifu. School fees Sharifu. Bannange school fees. Kantekeko school fees. Sharifu. So bana temutya kunkubira simu singa